Oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si bali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yangwa tusale amagezi kati. Omukyala oba omwami, Save a Soul, Taasa Omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka lye ggwanga. Omulabi wange omulungi wa Save a Soul, Taasa Omwoyo, nesimye okuba nti oli ku channel eno era nga ogirindiridde buli kaseera olabe Queen Mother aleeta ki, Queen Mother aleeta ki. Yes, twewaayo kubanga tusevinga emyoyo gy'abantu, twewaayo okulaba nti abantu bakakkanyizibwa emitima. Munnange nno olunaku olwaleero twotedde ensonga eno tuyinza ogirabanga entono naye ng'ate nnene olw'ensonga nti omuntu avuddeyo okugyogera omanya emyaka gy'alimu. Omuntu avuddeyo okugyogera olaba ssente z'ayogereramu oyinza okugamba naye abantu bamalira abantu obudde ako nako kasobola omuleeta ku puroguramu n'aba nti asobola okuba nti akyogerako. Emitima ate buli muntu alina ekimunyiiza ekinene ennyo kiyinza obutakunyiiza naye ate akantu akatini ne kakunyiiza. Abamu bagereesa nti ne mu bufumbo ebintu ebinene biyinza okukutomera n'ogaanirayo naye kantu kaba katini bwe kati n'ogamba leero ngenze. Kati nno munnange y'emu ku nsonga gyekwetedde olunaku olwaleero nga tulina omwami ono tumanyikiddwako amannya ge nga mwami Abdul Baker nga asinzidde mu UK amazeeyo emyaka egiweza ddala okutuuka mu 2 naye ensonga gy'atuwadde eri nti taata waabwe yafa. Taata waabwe yafa yabazaalira abaana nga bawererako ddala naye okufa kwa taata teyaziika ne batuyabya n'olumbe teyaliiwo ne batuuka n'okugaba ebimu ku bintu bye nga omuli ssente wasinzidde essira nga taliiwo. Abaana ogenda kumwewulirirako mu kugaba ebintu ssente ezo buli mwana yafuna akadde kamu n'ekitundu. Njogera ku Uganda. Naye ayina ensonga ye nti tebaamuwa ssente ze era ssente ze ezo azibanja. Kati abamu omwebuuza akadde kamu n'ekitundu omuntu ali mu UK lwaki abanja akadde kamu n'ekitundu. Ekigambo bwenkanya kintu kikulu. Ekigambo bwenkanya kiba kiwa eddembe ku mutima kubanga alinamu kali osanga nze bansosola nga bagamba basiri mwana w'ewaka lwaki nze ssente zange saazifuna. Yes, baba bazimpa lwaki tezantuukako we wali olumi lwe. Ngenda kubanga muteekako eddoboozi ly'omwami ono obeere nga omwewulirirako bulungi agguse ensonga ye naawe nga ogiwulidde bulungi. So tetubeera awo netujajinga bangu bantu lwaki akoze ekintu bwekyo. Bw'onootuula bw'oti n'ofumiitiriza naawe ojja kumanya kikyaliko oba kyagoba kuba nange mwennyini we yankubira essimu nga mbuulira ensonga ezo nasooka sasuka kiwa nnyo bwongo ne ŋŋamba ne bw'ono omwami agadde kuntawaanyaamuko obutawaanya. In fact nagambako producer wange n'aŋŋamba mugambe tukola ku nsonga z'abantu balina bizibu oyo talina kizibu. Otalina kizibu naye we yatuula n'afumiitiriza n'agamba omwami ono alina obuzibu era alina ekizibu tulina okuba nga tukola ki tukitunulamu. Y'ensonga etwesoola olunaku luno olwaleero tugenda kuba nga tumuwuliriza. Otunamala omuwuliriza tuwulirize n'abo bayogerako tulabe nti afuna obwenkanya. Tova ku program Save a Soul, Taasa Omwoyo tuwulirize ku maloboozi gano. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Yamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwennyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 887 15 15.
oyinza otunoonyaako ku namba z'essimu zino. Assalamu alaikum. Kati nze nzaaliwa omutawani wa Kibazo iga nzeeyo kaffe yatufaako naye bamuwerekera n'agera n'azikibwa ne baganda bange abalala tuli bangi baanako tuli bangiko. Kakati nzeeyi bambuulira nze nali siriiwo ne baŋŋamba nti waliwo sente ze yaleka ku akawunti baagala ffe abaana tukitwale. Nze bwe nawulira ne ngamba okay, eyambuulira yali omu ku baganda bange bwe sandyagadde kwatuukiriza. Bwe neebuuzaako ku omu ku abo ku baganda baffe nagamba nti kituufu ku bintu byonna byonna tibasalawo ne bafuna akakiiko bagenda mu kooti ne bakola process za ssente ne bafuna akakiiko k'abantu 3 ba administrators. Kati ba administrator nga be balina otugabira ssente ezo. Kakati nze ngenda okuwulira saawulira namala emyezi nga 9. Actually obutuufu kyantwalira omwaka gumu okukimanya ekyagenda mu maaso. Oluvannyuma myezi 9 omwanyinaze omu nankubirira naŋŋamba nti yambuuzaako obuzibu kati waiti wano nina ebizibu ebindiko naga naye sente wazifuna konza sifunanga ssente tya sente baazigaba. Kakati engeri nali mulwadde neŋŋamba okay nenkubayo tibaŋŋamba sente zo baazigaba konze nti bazigabirani nti baazigabira omusika ningamba omugabira watya sente zange. Nali siriiwo nali mulamu embagamba nesente zange mwina kuzimpa nenkubira yenyini ya administrator era gwe nakubira okumusaba ssente nagamba sente zo twaziwa gundi nemugamba sente zange mwazimuwa mutya sente zirina kubeera ku nze ne bwendi nina sina muntu gwe nalekera wagwe nakuteesa naye nti sente zange baba bazigyeyo bazimuwe. Sirina gwe nagamba nakeera sigamba nkona ku muntu omu n'omu nenga nti sente bazigyayo zitwale. Ati ffe twasalawo nenga ati ekyo kyemwasalawo nze semwaŋŋamba. Kati nentandika neŋŋamba n'abanja nti sina gwe ngabanja neŋŋamba omusajja nengezaako okumubanja. Ekigambo kyaŋŋamba kyanzija enviiri ku mutwe nti sente nti nali njagala kukusupurizinga nkuzimbirawo ennyumba. Nemugamba onzimbira otya ennyumba? Nemugamba nti okimanyi nti nayagala okuzimba ennyumba ne munnemesa ne mutamba kyapa ne pulaani yange njirina pulaani yange endala nnyo ey'okuzimbako ennyumba eweka. Ye ebintu mwabikola nze nebintu nemugamba please mpa sente zange. Bwe twawolongana nagamba naye sente zo nja zikuwa nemugamba nkubalidde emyezi 6. Nkubalidde namugamba bulungi nnyo namugamba nti okay nti namuwa emyezi 3. Namugamba mu myezi 3 mubanga n'emyezi 3 njagala kulaba sente zange nga nzifuna. Yagenda nambuulira sente simanya nemugamba nti kale mpa sente zange oba ozirina otozimpe nze nja kugenda mu administrator. Kati sente teyazimpa nenzira mu administrator nentandika okubabanja
bangamba tubikolako ne batandika okumwogereza bwe bangamba nze siyogera naye era nakoma okwogera naye kuva lwe yangamba mbu yali anzimbira nnyo nimugamba oli mwana muto gye ndi nnyo oyinza otyo gwe omuto okundowoleza nze siina magezi gezimbira nze ndi musajja mukulu nina amaka gange owulidde nekyendi eno ninayo amaka kubanga zisula bweru kakati gonzimbira otya ennyumba omanye amayumba genneetaaga nawo bambi sikuwanga lukusa lwonna lwakunzimbira nyumba kubanga ze sikankubuulire gwewe muntu sisobola nakukozesa kunzimbira nyumba kubanga sijja kumanya expenditure yazo temumanyi bituukako nga obusungu bunkutte n'okunkwata tika sisobola kukugamba ku sente zange bandibadde bazimpa mu ngalo buli omu yafuna $1.1 gyebagamba kusinzira ku sente zebajjayo ate ye omusika n'afuna sente nebagamba ne bambulira kubanga waliko ku myezi 9 bambulira omusika yafuna $5 oba something like that ate ne bamuwaako simanyi n'endala so nate bonna abadministrator bonna abaali ku kakiiko balina engeri gyebafunamu sente zaabwe n'abakyala n'abamaama baffe bonna babawa sente n'abaana abaafa buli omu yafuna sente ku baana ba muzeeyi bonna nze nzekka ne ngamba nze mbooleddwa kubanga mboolebwa buli kaseera ekinuma ekyange nkirina kumboola neewuunya emboola gye bamboolamu era ennumira ddala tebambalamu muntu kubanga kati omuntu ng'oyo okubeera nti agamba nyinganga ekinkekekeke ekitasobola kwekolera bintu byange ku gwange agamba nti ati kiriwo ekityo kinengerere please bambulire oba si ekitange nga sente nkimanyi nti muzadde wange bambulire ekitange gye yava whereby obusungu bundiko bwamaanyi sente zange nzaagala nenkwata olutalo ne baadministrator netukako okubuulirizaako nebagamba nti ante baadministrator omulimu gwabwe balina kukwata sente ne baziwa buli omu tebayita muntu nayise mu muntu gundi okuwa sente zo bakwata emirimu nga tebagimanyi bakwate sente zo bazikuwe era baba tebazikuwa genda mu maaso ojja kuba wawaabira bajja kusipendinga sente zaabwe z'abalooya naye byonna bajja kusipendinga zaabwe ate zonna zo bajja zisasula so bagambirewo basasule sente nentandika okubawa obudde nembawa obudde oyo omusika oyo administrator seguya doctor nangamba mpa akawunti nemuwa akawunti bwe muwa akawunti nagamba sente waliwo sente zigenda okuvaayo nalinda nagenda okulaba sente bazigamba weeks 2 tezajja mwezi gumu myezi 4 3 ngenda omubuuza nti ewaayi nti ate ezi badyawo gaga nti nga ndabaka crips agamwe $5 konze baba ezo sizaagala muzizzeeyo sente zammwe muzitwale njagala sente zange bulambalamba saaba waako bitundu kitange tebaali basaba sente tebagabirako bitundu sijja kutwala bitundu bampe kakadde kamu n'ekitundu akange baviire ate nkaagala mangu nkaagalirawo kati sikyakukkiriza ngenda kubavunda kweyongerayo mu maaso era bonna bangambye weyongereyo mu maaso balina okukuwa sente zakakadde kamu n'ekitundu baadministrator omusango gwabwe bakunoonyeza sente zo kati ebyange byebyo okumanya nga bakulupanya omusika yatuuka ku ekisenge oyo wagamba ebwe bagamba esimu ze nagamba wandiika amanyi nze sisobola kuwandiika sokwik kubeera nti ambadde nga obusungu bunnuma nemugamba tuwogere ku ssimu yanziramu otwamala bwatiraga nti essimu ye tekyakola ng'ati nalinga nga njogererako bino birudde si bya leero si bya leero sente ye nga ziruddeyo nga zimaze ebbanga yali wontu w'okusasula ebbanga eryo lyonna singa yasasula dda olidde mumanyi obulyazamaanyi ze nina n'ebintu ebirala byesensirikidde ku lwange kyemba neekubira omulanga nkuba omulanga nsaba buyambi
bonna manyambe naye munyambe nubwa nnyo okubeera nti mboolebwa batuse ne ku extent munno muleke sente ajja zikuwa ne boona omuloopa mukooti ajja kukkiriza sente agambe nti esobola okusasula bwe nti no ayina ku aseti kati abanga talina tebambuulira nti alabe gyajja yonna sente zange zazimpe tebajja kumbuulira ati misana ajja kumbuulira ebyagala naawe sente ziveeko zireke boye okuŋŋamba ekigambo ekyo kinnuma gwe sente ziveeko zireke bongeeza abe bazifuna lwaki nze bangamba bonna balina sente bonna lwaki nze bangamba nze zange ze banzivaako kubanga nze sitegeera saagala kumboola mbooleddwa nkyale ekyaboolebwa sibaye beetuuse oba n'ekibanja sikitunde wentukidde oyo omusajja kubanga nti simwesiga kulya ensimbi zange ezo simwesiga natuuka ekiseera namanya nti sijja kusobola kwesiga mwami oyo olw'okusinga bye mmaze mbadde nga mulaba kale ebyo by'okubeera nti agamba nti ajja kunsasula nali mpuliddeko alina n'ebintu kandi byempuliddeko sijja kubyogera ngamba nze zange azimpe okweyongerayo tujja kweyongerayo nzikiriza nja kusala nja kugenda tekwagenda n'omusango guno mu maaso era ngusaba gusaasaane oba ensi yonna egumanye omwami akimanye okuggyako ng'asasudde sente zange asasudde sente zange bwaba tebasasudde sente zange as soon as possible sikundwisaayo siina nsobi yonna gye nagamba tioba nina gwe nalagira ku sente zange gwe baba baziwa kati bo baadimisweta bebamanya sijja kuwuliriza byonna bye balina ezo sente zebakwata ejuzi nayogera bwe nakambuwala bakwatako emitwala nenjigaana nembaga nze sente sijja zitwala njaba batuzeeyo nga bansasula bitundu sisobola kukkiriza ku sente za bitundu sente zange bazimuwa mulamba tezaali adimisweta yali waddemba okukwata sente zange nazimba mu kaasi yali amanyi wendi baali bamanyi bonna wendi so tewali kyakwekwasa adimisweta basasule sente bebalina obuvunanyizibwa obwo tubateekeko kuno bagambe ebintu bigenda waggulu bira bigenda mu kkooti bwebagaana simanyi ngeri byamawulire mugenda batandikamu mubajjeeko mugende mumawulire gende mumawulire bwebagaana mumawulire simanyi mawulire mujja mumanyi bwekajja munabatwala bulyoke tubiyingizemu looya tugende mumawulire mumanyi abamawulire mujja okunsaba mu interview nabo bemujja okubabuuza tugende twepike kiyinza bagamba nti ekatisebo nti mugambe nti mwami Andrew naye omukyala naye mumuteekeko mugambe kati fe tugenda bateeka ku mawulire kasita mumanga temukuteesereza munnamu kuzimuwa zonna omulundi gumu fe tubateeka mu mawulire bamba temumuwadde sente ze mu nnaku 2 fe tugenda bateeka mu mawulire mumale mugende walowa mugende mu kkooti olwo kkooti ereke basalirewo temubagamba nti administrator omulimu gwe kugabira buli omu yalina sigamba nti ate sente ziyita wangundi teziyita wa muntu zataafa naliwo ndi mulamu bonna balina details zange ekinuma balina details zange bandibadde sente zange bazimpa tebaziisa bwa muntu mulala oli mumbi gwe bayisaamu bwe bamuyita muntu mulamu abantu be Uganda timajafa balowooza naffe tetulina tukaaba sente. Oyinza otunoonyaako ku namba z'essimu zino
Hello? I can hear you. Dr. Segbuya. Yes, please. Jabaleko sewa. Hello? Hello, doctor? I can hear you. Doctor, jabaleko sewa. Kaina we jebaleko. Amanya yenze Mai. Mai? Yes. Nga kubiddeko okuvako waneno enagulwe. Ku nsonga za family. Waliwo omwami. Ali mu UK, mwami Abdul Beka. Agambye erya Beka limusinga okumanya. Kati nga alina ku nsonga ze ku za taata mwami omugenzi Kibazo. Nga agambye nti gwe omu ku ba administrator. Kati n'atugamba twogereko naawe nga alina akasonga ke katonotono. Era nga tayagadde kuwaawaaza n'atugamba asaba omuyambeko. Nti omwami gwe mwawa ssente ze muganda we tezaamutuukako. Kati ensonga zino ze njogeddeko oba ozimanyiiko omwami Beka ow'eyuka omumanyi? Mumanyi. Kirungi. Naye twakola investigation zaffe. Yes, sir. Taata waffe yatuzaala mu bakazi 6. Yes, sir. Abamu balamu, abamu si balamu. Yes, sir. Kaakati buli mukyala formally yalonda omuntu okukwatagana naffe ba administrator kubanga buli omu ali wawe. Kaakati omwami abe family eyo gwe balonda ye musika yennyini. Omusika atugamba tibateesa bonga sub family olemu project bazimba akayumba weekali nga bagenda kakolamu business. Omusika agamba somewhere along the way mumpe sente zaffe ne tusaba obuwandiike nga mubutuufu they acted as family bwe batyo naye nabeegaana neffe ne tugamba omusika hello mpuliriza ssebo ne tugamba omusika nti in the event nti no temwakola agreement eri signed abe tolina kyoyinza mugamba ate twakkiriziganya gamba omusika akwate sente aziddize abe sika nakkiriza n'akwata deposit about 1/3 of the money ensaba bagenda omuteera sente n'agimpa indeed omusika naekayo about 1/3 emitwalo 5 n'atugamba tumuweemu obudde akuŋŋanye sente ziri endala aziteekeyo. Abe n'atandika okugamba nti ye sente tezaali za bitundu nga bazimuwa ate kaakati ono tayinza kuleeta bitundu yeeganye nti ye teyakkiriza nga akola project bo bagamba nti nno bakkiriziganya bakole project ng'abaana. So kakati ffe ne tugamba Abe nti ne bw'ogenda mu kooti omuntu tagaanye kukusasula indeed alaze intention okukusasula by actually depositing the money ku account kweziri. Let us give him time aleete sente azimaleyo tuli simanyi oba Abba ayagala tugere tukwate muganda we tumuteeke mu kkomera oba tumukole ki oba tukwate assets naye omusajja yateekayo sente agamba agenda kuleeta sente ezisigadde. Abe tumugamba ekintu ekyo ye nga ye kyobola beera kaatiriza n'agamba nze njagala ba administrator nga bwe baatekawo ba administrator kuba beera balina okukola ki okuggusa ekintu kino. Muto wange oyo akwate sente zange nga bwe baazimuwa kuba ye alina mufiya nti bwe banaazimuwa mu bitundu osanga oba taabeemu kyamagezi kyazikolamu kuba nasoose mmubuuza nasoose nagaana kukissaako nnyo obudde ne mmugamba oŋambye oliwa omazeyo bbanga ki
kati nga okayanira akadde akamu n'ekitundu ng'oyinza otagiraba nnyo nga nsonga naye ate wodde ebbali kakadde kamu n'ekitundu ekitundu yadda kiri ku akawunti ke ekitundu yakyogeddeko n'agamba mbu yabagamba bukyaddayo kyamuddira yazigaana yazisendinga back ono we yazitwalira we yamugambye baziteekeyo n'amubuuza bakuwadde mmeka n'amugamba emitwalo 5 n'amugamba zizzeeyo abbe mama ajesebo abbe muganda wange yesebo abbe mulimba esimu eno eri ku WhatsApp eyange ekweri sebo ngenda kuweereza yagamba mbuno yaziweereza awantu ne bazizza it positive so bw'abagamba nti yazizzaayo which was reverse kyokka tene yes which was reverse tebaziwa muntu nti baziwa muntu azitwaleyo it was a bank deposit and account gye yabawa no abbi waba akugamba nti sente yazigaana akuweereza reverse okay slip gye yaweereza kakati nze awo oyo ayogera amazima oba oluusi alimbamu nze ngenda kuweereza kati n'oyo omusika yakuweereza reverse kubanga yabeera Bungereza simanyi na reverse gye yagikola kubanga toyinza genda n'okola reverse ku akawunti etaliiyo yalinnya n'ava Bungereza n'ajja n'azi reverse yagambye ayina akawunti y'omuntu gye yakozesa n'abagambise ku akawunti eyo nannyini akawunti eyo yali Uganda kweri abagambye akawunti eyo akuweereze reverse deposit eyakolebwa tugenda kukinoonyereza kugenda mukubira mubuulire ekivuddeyo yes omugambe nti no sente wazizzaayo mperezaako ka deposit slip akakuweereze tutandikirawo naye nze mbadde nteesa bwenti tituli ba Luganda wanje they have shown intention nti oba ki abo abantu abeeganye nti tebakki otandise okubreakinga akkirize bamuwe sentence kankukubire on the normal line kale se watu tugikube kandi tukubako ng'ebuukako wakati kale se omulungi akyali ku programu yaffe eya Save Us All tuli kwogera ne Dr. Seguya mwami Bukenya gwatugambyeko ti y'omu ku ba administrators be baalekawo tubadde twogera ku WhatsApp naye kati agambye kakube ku line direct kwa twagezezzaako obedda nga teri mu kuyitamu ennamba eyo ndi mu kulinda nnamba eno tusooke tumaleyo bulungi ebigambo byo then tuke tulabe ekiddako. Oyinza otunoonyaako ku namba z'essimu zino. Esimu yange sibeera ku Uganda nange. Kakati mbadde nkugamba nga bwe yeegaana baganda be. Tabeeganye. Nedda yeegaana nti yabagamba okukola project. Bo bagamba bakkiriziganya nti sente zaabwe baziteeke wamu bakole project. Kakayumba kuba bedda ate yaŋŋambye Doctor. Ye yaŋŋambye nti omusika yamugamba nti kankuzimbira ennyumba. Ku sente ze nakuzimbiddemu ennyumba neebuuza akakadde akamu n'ekitundu kazimba enju. Kuba ate n'agamba baamugaana okuzimba ku baamugaana yalina pulaani y'okuzimba ku ttaka ennyumba. Ne bamugaana simanyi oba ne mugaana omuwa ebyapa. Ng'ate pulaani bali balina okuba nga basinziridde ku muntu ng'ebyapa weebiri. Ebyapa
tewali yamugaana kumuwa kyapa. Ffe nga ba administrator twagamba maama waffe eyali mu nnyumba at that time atuwe ebyapa byonna muzeeyi. Dr. Katini nnyo taata yakati betwogeramu bya myaka emeka? Twogera ku myaka nga taata yafa mu 2011. Unfortunately ne maama eyali mu nnyumba nga legally wedded nafa a few years later naye taliiwo. So kakati nze nkolagana n'abaana ne mbagamba munoonye mu bisenge mwonna n'abaana ne baŋŋamba nti balina briefcase gye baalabye. Era kano ke ŋŋenda mu Uganda kuba kati I'm on the way to the airport. Ngenda kuvuga ngende mityana ngamba abaana abo mumpe briefcase tucekinge. Indeed ekyapa bwe kinaabeeramu kijja kuba kireetebwa mu administration tubeere nti no eyo asset tugimanyi. Kati omuntu ayagala okukola ekintu kyonna atandikirawo okwogera. Naye ng'ekyapa kyayogerako tewali yamugaana naye ekyapa ffenna tekikyatubuze tetukirina. Omusika agamba nti taata yakimuwaako ne yeewola n'asasula n'akiddiza taata. Taata taliiwo kutubuulira oba oli yamuddiza kyapa oli agamba ekyapa yakiddiza ani taata. So tulinda ngende nfune briefcase eyo nkebere oba ekyapa mwekiri then awo ndyoke manye nti yes abe can make an application. Nenjogera ne baganda be ne bakkiriza oba ne bagaana ne tukitwalirawo. Kati kyakugamba nti bamugaana it's not true. Ekyokubiri omusika ŋŋamba nti bakkiriza ssente baziteekewamu kuba miliyoni emu n'ekitundu tezimba nnyumba naawe okimanyi. Ekyo kirabika bakkiriziganya naye abe n'atuuka awantu oba yakyusa mutima oba yakola ki n'abagaana. So kakati nze nagamba oli nti nga bwe mutaawandiika bye mwayogera biri mu bbanga kwata ssente oziddize abe. That is finished. Omusajja n'aŋŋamba nti ssente zirina ngenda kukola ebintu bibiri. Ono ng'ekintu bwakivuddemu ngenda kutunda akayumba bwe nkatunda ssente buli omu muddize ssente ze. Naye kakati abe n'agamba nti ataano gaago nga taddeyo kanoonye miliyoni ye abe tumuggyemu ffe tugende n'ebirala era awo we tuli. Kubanga we mpulira ne mu njogera ye ndaba nga buli muntu ayimiridde nga buli muntu yeesobola. Akadde akamu n'ekitundu ndaba nga ssente ntono. Muli gyagala obwenkanya kuba twakoze show eno kituufu nga tutidde mu b'amateeka naye nga tuli bampewo. Kati nga sandyagadde banze mu kulaba okwange ebintu bino bigende mu mawulire kakadde kamu na kitundu ku basajja. Bigenda mu mawulire ku muganda we kubanga ffe ba administrator si ffe twakola ki si ffe twatwala ssente ze. There is evidence nti no ssente zaagabibwa era naye akkiriza nti zaagabibwa ne ziweebwa omusika. Weebale nnyo. So omusika is the problem mu ngeri ye naye omusika agambye nti sensobola nkuwaddeko ekitundu. Kakati abe bw'aba yagala kutwala muganda we mu kkooti oba mu mawulire nedda katukole bwe tuti tugendako mbadde nze nsaba ompe ku nnamba y'omusika nze njogere naye wabona ssente zaagala wamu. Kati nze abe nze azimpe aŋŋambye nti buli mwezi oba ŋŋenda kukola bwe nti kuba naye yatwesize n'atukwasa ensonga ye nga kyafa kamu na kitundu nga kali wamu. Tusooke tumanye ekituufu ziri zadda ku akawunti oba tezadda. Njagala oyogere n'omwami Kasozi omusika waffe essimu ngenda giteekako eddakiika eno olabe kyayogera. Kirungi nnyo ekyo. Muganda waffe nze saagala kugamba nti tugende tuwabire Kasozi tukuliki. Ffe our duty as administrators is to keep the family together. Taata nga bwe yali agikola ki kakati sagala kutandika kuleeta ntalo kukwata ono bamusibe oli bamukoze eki. Kati dokita teeko mwami Kasozi omusika muyungeko tukimale nga ffenna tuli wamu tulabe engeri tugenda omumuwaamu ssente ze. Kamuyungeko. Omulabi omulungi mu kaseera kano tuli ne
Dr. Administrator era nga ali mugattako omusika. Katufune omusika tuwulire kyagamba tulabe engeri tusobola okuyambamu mwami Abdul Baker afune obwenkanya omutima gwe gusobole okukkakkana nga afunye obwenkanya nga owabwagala. Mukama tuyambe mwami Kasozi akwate. Essimu tennaba kuba nti eyitamu. Atugezaako okunoonya omusika tulabe engeri tusobola okuttaanya ensonga eno kuba ensonga eno esobola okuggwa ate abooluganda tebabukoze eki tebamenyese. Nga omusika wagamba nti ye sente nga omwami Abdul Baker wagamba nti sente ze azeetaaga wamu. Wetuuka kunzikiriziganya ne tugamba nti nga kati omusika wagambye nti yajja sobola sasula mu bitondotondo nga mwami Baker bwe yatwesize tugenda kubanga ssente zino tuzikuŋŋaanya afune akakadde ke kamu n'ekitundu nga kajjudde. Ogwo omutima tunaba tetuguseevinze, omutima omwoyo gunaaba nga tegukkakkanye. Siva so bye tutambuliramu. Ate nyongera okwebaza famire eno agenze n'agamba kakeesi abaana balina kakeesi ke baazudde ne bakubira administrator mugamba aliwo keesi eyazuuliddwa kyangu kyakusanga olaba agambye dda tumenye tulabe ekirimu naye balinza adimini waabwe ate nga ali wala. Halo Kasozi takutte kati kansooke nnoonyeeye bw'anajjako bwebeera ku standby nkuyungeko. Sigenda kuvaako. Ngenda kujjako munoonye. Osooka oyogere naye. Ngenda kukubira mukyala we. Okubira mukyala wa Kasozi. Kandabo bali bonna sigalako kankubire mukyala we. Okay. Gwe toyogera. Kale sebo. Mu kaseera kano administrator Dr. Seguya agezaako okunoonya omusika mwami Kasozi wabula abadde tali ku mukutu kagezeeko okundaba nti afuna mukyala we kuba ndowooza batera okuba nga bali kumpi oba bakolera wamu alabe nti nno amuyungako tulabe nga tuggusa ensonga eno. Queen Mother, save us all. Kale sebo.
Kasooke nfune ye then nkuteekeko kasita eyo ngimanyi kubanga enamba esimanyi lwaki teriiko naye zendala zemanyi zikuba teri azikwata naye omukyala tebagikwata naye kasooke mbafune then nkuteekeko kale sawa banange njagala ekintu kino tukimale ya kale sawa Queen Mother, save us all. program save us all nange maishera mu Queen Mother ndoza munnange wange obiwulidde yes obula nga sinnaba kukusiibula ngenda kwebaza omwami ateeka mu program eno ssente hajimiti era ng'osobola okuba nga omufuna ku namba z'essimu z'olabaawo agenda kubanga akuyamba ku ndwadde ez'enjawulo okuyamba ku bizibu eby'enjawulo n'osobola okuba nti nno obivuunika singa onoobanga omwekutte ajjanjaba mu nzijanjaba ya ddiini naye nga ovaayo ddala nga Katonda awulidde essaala zo nga olabe programu eno munnange family ebadde eri willing era egenda kubanga esasula ssente ezo wabula lwaki ngambye tikanveeyo nkirage nga wenakubidde kuba family omu n'owulira nti nno twayagala tusooke tukizannyira ebbali kireme kubanga kijja mu kamera kuba twabagamba tulina ensonga ezimu ze tugonjoola nga teziri mu kamera naye kati wenakubidde ate ku w'oluganda n'agamba kiri fine ensonga zisobola okuba nga zikola ki nga zikolebwako nizibanga ziri mu kamera kasori haddeyo mwana wa kitaawe na nnyina ate kituyambako n'abantu abalala otubanga tetusirikidde nnyo bintu bino ne bibanga bivuddeyo nti omuntu si kirungi nnyo okunyigiriza muntu era eri olugero lugamba nti ennyindo oginyigiriza ennyo ogireeta omusaayi omwami ono ddala ekimubadde kimubeesa nti nayagala ebintu bino bijje mu mawulire oba biveeyo sente akakadde akamu n'ekitundu takayina akayina naye obwenkanya bw'abadde ayagala okuba nti buzuulibwa ono n'okubeerayo nno gwe munnanga ali engolaasho eno ngakadde akamu n'ekitundu ke balwaniridde angambye Queen Mother kaliye nze obwenkanya mmaze obufuna kinabadde njagala so omuntu omutima okukkakkana kintu kirungi nnyo kintu kiwa emirembe ku mutima kati nno gwe naye munnanga ali tusirikirira nsonga osobola okubanga otufuna ku ssimu zaffe zolaba wansi awo n'otubuulira ensonga yo era oyagala tugigguse tutya tetubeera mu bya misaayi byokka tetubeera mu bya famire byokka wabula ekintu kyonna ekikukosa ngaoladda kikunyigiriza abantu eri abantu abaleyo nga bannammwe mwabakozesa ng'omuntu yakolera wali mukama we naye n'ogaana okumusasula ekyo nakyo kinyigiriza omutima jangu noonya seva so tugenda kukulaga emitendera gy'olina okuyitamu olabe nti ofuna obwenkanya olabe nti osasulwa ssente zo omutima togukkiriza kumenyeka tokkiriza mutima gwo kumenyeka nakasinga bantu kuba omuntu olwo watambula agamba gundi oyo yandyaza amanya gundi oyo yanzibako ssente zange gundi oyo namukola n'agaana okunsasula olulimi luno lubeera lubi ofuna ebizibu mu maaso eyo naye nga tomanyi kyava ku kikumbe kyava ku ssente za muntu gwe wakozesa n'ogaana okumusasula wamu nammwe abakozi be bawa emirimu n'okola n'omala ne weefulira mukama wo oba n'omubba mwami gundi mukyala gundi tosirika noonya abaseva so tugenda kuba nga tukutaawuluza engeri omuntu ono gye yakubbamu olabe nti nawe ofuna obwenkanya abamugenda n'ebintu bya kampuni abamugenda nebyogera ku kampuni ebimu abantu bingi nnyo ebisobola okuba nti abantu bikola ki bibateekera okwawukana mu ngeri etali nnungi naye nga twagala ensi Uganda buli omu abeerenga alina emirembe kubanga omukozi olina kyofuna ku mukamawo ne mukamawo alina kyafuna ku mukozi oyo tusinkane wiiki ejja mbagala nnyo program Save Us All taasa omwoyo bweti bwetambudde olunaku olwaleero katulinde ate wiiki ejja kitugenda okuba nga tubateerako Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri
abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 07528871515